Sitaani bwe bayita abalogo zibenda ba mwoyo balaba ebiri mu mwoyo ku ludda lwa sitaani ate bonna basobola okuva mu mubiri gwabwe. Buli muntu yenna gwe bayita witch nga mulogo aba asobola okuva mu mubiri gwe n'agolekawo mu nnyumba nga yeebase n'agenda awantu awalala. Kati abantu bangi be tuyiteyo ku byalo ne bagamba oyo mulogo ne babawaayiriza abalala ne babakuba ne babatta. Bambi oluusi sina balogo ekyo kigambo kwe gakiwulikikana bulala naye nga bawitches bennyini asobola n'okuba omwana omuto w'emyaka 5. Asobola n'okuba omwana omuto w'emyaka 8. Sigamba nti aba yagendayo n'abiyingiramu wabula wabawo omuntu omukulu eyamuwa ekyokulya kye bakoleddeko emikolo ng'omwana takimanyi. Kati omwana wali ekyokulya ekyo oli eyakoze emikolo egyo omulogo ajja ekiro ye eri gyali ava mu mubiri gwe najja ku nnyumba awali omwana wasula gwe yawadde ekyokulya kye bakoleddeko emikolo. Omwana ye nga takimanyi bayinza okuba bamuwadde sweet. Kati oli omulogo aba akimanyi ekyokulya kyewadde omwana kimuleetera omubiri gwe kimuleetera omwoyo gwe okuva mu mubiri gwe. Kati abeera wabweru oli ng'ali mu mwoyo n'atandika okuyita omwana oyo erinnya lye. Kati kiri ekyokulya kye bamuwadde kimuleetera omwana ono naye okuvaamu mubiri gwe n'agenda sinkana oli. Naye omwana mu kutandika aba amanyi birooto naye ebirooto biba bya ddala ng'alaba alina abantu balaba nga abasinkana wasooka kuyita bbanga n'alaba nti si birooto wabula ebintu ebyo ddala ava mu mubiri gwe n'abaako gy'alaga ne babaako bye bamutuma. Kati bambi abantu be bayita bawitch bya ddala amaanyi ago baba bakosa amaanyi g'omulabe obwakabaka bw'ekizikiza. Kyenva njogera ku nsonga eno kuba mu kiseera kino omulabe abakozesa nnyo. Abantu bangi bali ebintu bye batategeera olina akuwa akalabo kakulya n'olya tomanyi gye kavudde naye okusinga babikola nnyo ku baana abato. Kati omwana n'abeera nga mu kiro bajja ne bamuyita n'ava mu nnyumba abeerawo nga omubiri gwebase naye ng'omwoyo gwe teguliimu nga gulina gye gulaze ng'omwoyo gwe teguliimu nga gulina gye gulaze. N'agenda akola emikolo emirala ne bamukozesa n'okutta abantu ate tamanya nti bambi atta abantu. Kati ye aloota aba amanyi ali mu kuloota aloota balinga mu kibira bali mu kuyigga nga balina ensolo ze bagoba naye nga ezo ensolo baba bantu bali abalogo abakulu baba bimanyi. Ebintu bye njogerako mbimanyi ate mu mwoyo nsiba mbiraba mu mwoyo buli lunaku emisana n'ekiro bya ddala. Ensonga lwaki twetaaga obukuumi bwa Katonda lw'ensonga lwaki twetaaga okutambulira mu kigambo kya Katonda. Ne waba mwana muto mulabule talina kumala galya buli kintu kyasanze. Omuntu gw'atamanyi namuga akwata ekyokulya kino kwata sweet what kwata ekyokulya bwe kiti kubanga sitaani atambulizaamu ebintu bingi okwonoona families ddala. Kuba kati ebiseera bingi abantu bangi baagala nnyo okubeera abasumba baba pasita naye nga talina kuyitibwa kwa Katonda. Kati waba ayagala kubeera pasita ngoba ayagadde kukola ssente sitaani abalumba mu ngeri eyo. Asobola okugira mu mwana asobola okugira mu mukyala we asobola okugira mu muntu omulala olwo naaba nga yafuga ekkanisa eyo naye nga bambi n'omusumba talina kyamanyi wabula yeesanga bwesanzi nga ayogera oluusi byatalina kwogera oba mu kyaki waliwo ebintu ebibaawo n'abizibira amaaso naye nga bikyamu bya sitaani nga naye tamanyi lwaki abizibira amaaso ate nga abantu abalala babiraba naye nga sitaani aba ayitamu abo ba witches. Omuntu nga mulogo n'awulira audio eno nga njogera ebintu bino ajja kutegeera ebintu bye njogerako. Njogera wiki ddala nga mulogo ava mu mubiri gwe mu mwoyo n'agenda mu kitundu ekirala benjogerako bangi nnyo mu mwoyo. Ekiseera kino tulina okutambulira mu butuukirivu tulina okutambulira mu kwenenya tulina okwewala ekibi. Ekiseera kiweddeyo ebyokubeerawo ne tugamba kati katubikirire tetujja kwogera kuba okusooka natyanga naye nga sijja kwogera bintu bya Katonda abantu bajja biwakanya ebintu bayinza okulooza si bituufu enjiri gye bamanyira ddala naye ekiseera kiweddeyo ensi nga bwe tugiraba si bwe genda okusigala. Buli kintu mu nsi nga bwe tukiraba kigenda kaŋŋambe kigenda kwewunzika. Sitegeeza kwewunzika naye buli kintu kyolaba nga kyeru kigenda kutuuka kifuuke nga kya bbulaaka ate era sitegeeza mu kala ya bbulaaka naye kyengezako okugamba nti buli kintu ky'osuubira mu bantu bangi ogenda kwesanga gw'obadde osuubira ali kino ate afuuke kino. Gw'obadde osuubira nti emugagga agenda kumaliza nga ate y'omu ku baavu ddala. Gw'ogenda osuubira nti
kwegamba gobadde osuubira nti wa Katonda bangi ogenda kukizuula nti ate ye yaweereza ddala omulabe obwakabaka bw'ekizikiza. Kati ensonga lwaki ggwe kennyini olina okumanya Katonda wo, otambulire mu butuukirivu, otambulire mu kwenenya, otambulire mu kuwulira eddoboozi lya Katonda. Ekiseera kiweddeyo, ekiseera kiweddeyo, ekiseera kiweddeyo, ekiseera kiweddeyo. Waliwo abantu abava muno mu nsi n'afa n'azuukira n'akoma. Muwulirize bye boogera, Katonda abawa obubaka, muwulirize bye boogera. Ne Musa yayogera mu ggulu, Musa gy'ali, Moses yayogera n'agamba ensi nga bwe tugiraba Katonda agenda gitereeza. Ate nga ab'omu ggulu bantu ba mwoyo era buli kye boogera kiba kya mwoyo. Katonda yagambye, Katonda kitaffe yagambye n'ensi teyina bulamu, yagambye teyina bulamu. Ate kwegamba nzinga teyina bulamu naye ekigambo kye yakoseza yagambye n'ensi nfu, kuba yagambye nti bwe munamala okufuna obulamu mulyoke mujje mwene ensi enfu, obulamu buve mu mmwe, bube nga buyingira mu buli muntu yenna gwe mukwata mu ngalo, gwe mubuuzaako, gwe mwogera naye awulire obulamu mu mwoyo gwe obujja. Kubanga eno ensi teyina bulamu, ate eri ku lugendo lwayo olw'okuzikirizibwa. Tujjukire wajja kubaawo ensi empya n'eggulu eppya. Olugendo ensi lweriko si lwakudda mabega. Tetulowooza nti ensi egenda kutereera okubeerako ne bweri. Nedda. Buli kintu abantu kye basuubira ab'ensi eno kigenda kuba kye basuubira si kye kigenda okubeera. Kigenda kuvaamu kintu kirala nnyo. Okuggyako abo abali mu mwoyo bagenda kumanya ekigenda mu maaso. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Buli muntu alina okubanga essaawa eno yeetegereza nnyo. N'obeera na muntu mu nnyumba ng'ayagala nnyo okubeera yekka, ayagala nnyo okwesibira mu nnyumba, olina okumanya lwaki. Muntu ayinza okuba yeesibira mu nnyumba alina ekintu kyakola eky'omwoyo, oba nga alina okulamiriza kwakola, n'aleeta obulabe eri famire, n'aleeta obulabe eri abaana bo. Mu nsi y'omwoyo abantu be bayita abalogo oba bawiki be bajjudde mu makanisa mangi ge tusabiramu. Omuntu yenna nga ddala omukubo oba nga ali abaddeko omukubo nga alaba ebiri mu mwoyo asobola okunjulira. Amakanisa mangi baagawambadda, agasinga obungi baagawambadda be bali ku bifo ebya waggulu ebyabaweereza, kubanga ekisooka balina ssente, ate balina kwegamba connections, bamanyi abantu bangi abali mu bifo ebya waggulu. Kati amakanisa gabaaniriza, naye nga bangi amakanisa tebamanyi bantu bano kiki bali mu mwoyo, naye ng'ekigendera kyabwe kyakutta anointing oba amafuta agali ku kanisa oba agali ku musumba. Kye baagala abantu basabe nga basaba Katonda gwe batamanyi era gwe batategeera. Abantu basabe Katonda nakutebereza, naye nga Katonda waffe waali mulamu wa ddala. Buli omu agenda kuweebwa okusinziira ku kwagala kwe nga bwe kuli. Buli omu agenda kuweebwa okusinziira ku kwagala kwe nga bwe kuli. Okusinziira ku kwagala kwo, ekipimo ky'okwagala kwo ekiri munda mu ggwe yengeri amaanyi ga Katonda, okwagala kwa Katonda, obulamu bwa Katonda era amaanyi ge gamu yengeri gye gagenda okweyolekamu eri ensi eno. Okusinziira ku kwagala gwe kw'olina eri mulirwanawo, eri mugandawo, ekiseera kiweddeyo. Oyo yenna anoonya Mukama agenda muzuula, ate Katonda agenda kweyoleka gy'ali, kuba kati ekyo yakitusuubiza. Kyo Katonda yakitusuubiza agenda kweyoleka, kuba Katonda agenda kweyoleka gy'ali. Buli muntu yenna oyo anoonya Mukama, Katonda yakitusuubiza. Yokaana 14:21 agenda kweyoleka gy'oli, Katonda agenda kweyoleka gy'oli. Sirimba gwe kigezeeko gwe Katonda ali, gwe kigezeeko gwe kennyini ogenda kulaba ebirooto by'ogenda okufuna, okulaba kw'ogenda okuwulira, omutima gwo ogenda kuzuula. Ate era Katonda kitugamba mu Bible, Ecclesiastes chapter 3:11, Katonda yateeka emirembe n'emirembe mu mutima gwo. Katonda atula mu mutima gwanoonya, Katonda ali mu mutima gwo. Waba tali mu mutima gwo, manya nti walina okutuula okkiriza omulabe najja n'atuula mu mutima gwo n'ateekawo ebyama bye.
ebyo bivaawo Katonda agenda kujjatulawo mu mutima gwo wokkawuka Katonda watula kuba ye kwagala abeera wali kwagala abeera mu mutima ekiseera kiweddeyo tulina okubeera abantu ab'omwoyo. Soma Romans chapter 8 chapter yonna ojja kulaba kino kyekiseera ebyo nebyawandiikibwa Romans chapter 8 n'ekitabo kya Peter, 1 Peter, 2 Peter, olabe awo wonna ebintu ebyawandiikibwa. Kino kyekiseera okuva edda abantu bagendanga ne bakuŋŋaana mu masinzizo ne basaba, naye era Yesu Kristo yayogera naga ekiseera kigenda kutuuka nga abo abasinza Katonda bamusinza mu mwoyo na mu mazima. Kyengezako okugamba okugenda mu masinzizo ne tusaba si kibi, naye ekiseera kituuse omusinze mu mwoyo na mu mazima, kuba omulabe yeetoolodde amasinzizo gonna. Olina okugenda mu masinzizo mu kanisa neggwe kennyini ng'omumanyi ng'olina enkolagana naye, olwo osinze Katonda gw'omanyi. Ekiseera kiweddeyo, gondera eddoboozi lya Katonda eriri mu mutima gwo, olutalo lweyongedde, ekiseera kiweddeyo. Noonya Mukama ojja muzuula, bw'onaamuzuula agenda kukozesa okuleeta emyoyo emirala mingi eri obwakabaka bwa Katonda. Sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, bw'onaamala obuzuula ggwe n'obwakabaka bwa Katonda mugenda kubeera kimu, bugenda kuyingira mu ggwe. Olwo Mukama akusindike eri ensi, obulamu obw'omwoyo buyiikenga omugga nga buva munda mu ggwe eri emyoyo gy'abantu ku nsi. Mukama mwetegefu okukozesa oyo yenna aneewaayo namunoonya mu mwoyo ne mu mazima, nga si kunoonya ssente, si kunoonya tutumu, si kunoonya bantu bangi, kuba ekkuba erigenda mu ggulu funda n'abaligendamu batono. Kati kitegeeza kino si ky'abantu bangi wabula ky'abo abeewaddeyo, abeeteefuteefu okuva mu kibi, abeeteefuteefu okwenenya nga bakijja mu mutima gwabwe, abeeteefuteefu okukyusa embeera tuviire ddala ku mize emikyamu. Mukama agenda tuwa obusobozi okuva ku egyo emize gyonna gye twagala okuvaako. Obwo obusobozi Mukama yagenda obutuwa gy'okoma okumusinza, okuwuliza ekigambo kya Katonda, okuwa ebintu bya Katonda obudde n'otawa budde ebintu bya nsi eno. Mukama agenda kutukuza. Bamalayika we bali ba cherubim bagenda tuyambako. Bamalayika we bali okuva mu gurupu ya Michael bagenda tuyambako. Balwanyi balwana entalo z'omu mwoyo. Era malayika nawo bakulabikidde bwati abava mu gurupu ya Michael abalwanyi talabika bulungi nga bwe tulowooza. Katonda teyabatonda nti balabika bulungi mu feesi nga ffe abantu, nedda balabika bulala nnyo batiisera n'omulaba oyinza n'okulooza kino ekintu tekiva mu ggulu, naye nga be bamalayika abalwanyi, okuggyako bamalayika abava mu gurupu ya Gabriel abaleeta obubaka. Abo bo be balabika nga ffe kwega mu feesi be babalabi, naye bali abava mu gurupu ya Michael abalwanyi tebalabika nga ffe. Bo Katonda bakola nga balwanyi, omulimu gwabwe kulwana kolagana nabo. Kosa obuyinza Mukama bwe yakuwa mu linnya lya Yesu Kristo obasindike bagende balwana entalo ddala ba intercessor. Buli lwe zibala saa 6 ez'ekiro olutalo mu mwoyo lubaawo mu nsi yonna. Omuntu wagenda n'aloga ebintu byaloze bibeerawo kiro, abikola misana ate n'ekiro ne bituukirira, ate bituukirira weebase ng'oli mu tulo nga tosobola na kusaba ng'omwoyo gwo guli wamu, ebintu bibaloze bibeererawo. Yensonga lwaki ekiro obeera ng'osaba n'oba tonnebakasabira famire yo, sabira ekitundu kyo, sabira amawanga agali mu ntalo, sabira abo abali mu ndwadde. Endwadde nnyingi ezitawona ziva wa mulabe sitaani, era nga zireeta kugezesa ng'ayagala kulaba nkolagana yaffe na Katonda. Ebintu bingi okusomozebwa kungi okujja kuva wa mulabe sitaani, wadde bangi bagamba nti Katonda bw'atyo bw'ayagadde, naye nga ziva wa mulabe sitaani. Ate nga lwaki zijja kubanga ffe kennyini tutambulira mu nzikiza. Omuntu otambulira mu nzikiza oba tolaba gy'olaga. Kyentegeeza okutambulira mu nzikiza, tutambulira mu kibi, mu bwakabaka bw'ekizikiza. Atambulira mu kizikiza aba talaba gy'alaga, osobola oggwa, osobola okwekoona, ebintu bingi bisobola okubaawo. Yensonga lwaki tubeere nga tusaba mu mutima. Mu buli kintu kyonna ky'okola beera ng'osaba mu mutima. Tolinda kiseera kiri wonaafunira obuzibu otandika okusaba, beera ng'osaba.
Sitaani naye ajja kumanya nti ogenda mu kkanisa osaba, saabwezi ne weziti oba osaba. Kati sitaani ajja kujja kusaaziri nga tosaba. Kati gy'okoma okumanyiza omutima gwo buli kiseera ng'oba osaba. Sitaani ajja kuyiga nti gwe buli kiseera oba osaba, ate woosaba obeera mu kubeerawo kwa Katonda. Ekiseera kiweddeyo. Oyo alina amatu awulire, ayagala okunoonya Katonda we ogenda muzuula. Yayogera ayamunoonya ajja muzuula. Endiga ze ziwulira eddoboozi lye. Oba omanyi nti oli mu ku ndiga ze, eddoboozi lye oliwulira mu mutima gwo. Siga nti Katonda tayogera abaddengawo ng'ayogera, wabula nga ffe tutakakkanye kuwulira ddoboozi lye. Tulina okusooka ne tukkakkana ne tujja gy'ali ng'abaana abato, ne tutakkiririza mu ndowooza zaffe n'amagezi gaffe ng'abantu, wabula ne tukkiririza mu kigambo kye. Katonda kino kye kiseera mwetegefu okweyoleka eri ensi. Ddala abantu bamanye nti Katonda teyatwekweka, kuba abantu bangi abamu bagamba Katonda naye yatwekweka nnyo. Nedda, Katonda teyekweka waali. Ajja gye tuli nga amaanyi ag'obuliwo ag'okusalawo, oye Mwoyo Mutukuvu. Ajja gye tuli ng'ekigambo, ng'okumanya, ng'okutegeera okupya, oye Yesu Kristo. Ajja gye tuli ng'okwagala, oye Katonda Kitaffe. Oyo amunoonya ajja muzuula. Ekiseera kiweddeyo. Kino ekiseera tewali agenda kwesiga amagezi ge ng'omuntu awangule ekiseera kino. Kaabe ne ssente mmeka, kaabe nga yaani okuggyako nga manyi Yesu Kristo. Kino ekiseera gye tulaga. Kaabe nga yaani, kaabe nga yazaalibwa ani, okuggyako nga n'enkolagana ne Yesu Kristo. Kaabe nga asabira mu kyaki ki, kaabe nga ani musumba we, olina okuba ggwe kennyini ng'olina enkolagana ne Yesu Kristo. Oba si ekyo Sitaani ajja kujja bbe ate atazikirize bingi mu bulamu bwo ne famire yo, okuggyako ggwe kennyini buli muntu ng'olina enkolagana ne Yesu Kristo. Oyo alina enkolagana ne Yesu Kristo ojja kusobola okuteeka obukuumi eri famire yo, eri ensi yo. Oyo atalina enkolagana ne Yesu Kristo, mukwano, ogenda kuba osinza Katonda gw'otamanyi. Okutegeera Katonda osooka kumwagala. W'omwagala yakuwa obusobozi omutegeera. Bw'omutegeera akulaga engeri gy'osobola okuba nga ye, kuba twatondebwa mu kifaananyi kye era mu kikula kye tusobole okubeera nga ye. Olwo asobole okujja afuge ng'ayita mu ffe, asobole okutuusa obubaka bwe eri abaana be ng'ayita mu ffe. Mukama bakuume, mbaagala nnyo, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Ekiseera kiweddeyo. Mukama bakuume.